omuntu yerekeze emitwalo 15 emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 4 n'agiwa omwana ono oba manyi obuzito bwajo bwe gundi omanyi obuzito bw'abantu abakusondedde gwe mutuufu kyamaanyi nnyo Maama Fiina basibadde sikisuubira naye Kabaata omusajja nnyo tokyalina kyobakolera tokyalina kyoyinza bapulaningira tebalina kyebakwetaaza naye ng'ensi ekusondedde ssente Kabaata ensi esondedde omwana ono ssente mu bulungi nno nga tetubakase nga baziwaayo baagala nsaba nange bwe ndifuna obuzibu ansondere tujja kukuwa gwe naani nze n'abantu omuntu okubanga yeerekereza omutwalo n'agukuwa mu budde buno mu mbeera eri mu nsi Uganda bannange mwebali ne basondera omwana ne basondera Namugongo ne basondera ono wa wakati ne Namugongo agenze ku bbuca saawa zino ali Namugongo yeetaaga kumanyirwa mu kintu kino Namugongo Namugongo ali ku bbuca bagamba teekeeko ennyaanya Namugongo teetaaga kumanya tuli mu nnaku kyokka tuli mu bya nnaku naye omwana oyo Safiki yasoose ne Phantom ebintu byatabuze bwe biti omwana aga nti bukyamba wane neetaaga ki omwana yayogedde kati alabika agenda Suna Beni jangu otuyambe ku muntu oba akomyewo naawe tetumanyi kumanya agudde ate sifujo soko ndete no bamujje ono mu kamera twagala Suna Beni ajje mu kamera wa leeta Suna Beni gwe totya yadduse yagenze wamwadde olimba gamba bamunoonye lwaki kamati yadduse adduka ati ate nga ye muto genda bamunoonye gamba guli agenda amunoonye waali noonye yonna gyali ezo sente zalina nnyingi okutambula nazo saawa zino tasobola kutambula nazo naye omwana yajjeeyo ekimuli ku mutima n'agamba Suna Beni yankolera newoneebuzaabuza otya se omwana yayogedde ebintu byayonoonese muleke kuyinza okuba ekigambo kyayogedde nga gwe mukisa gwe ebintu era kyekimukoledde mu kantu kano oyo mwana yakuvugidde omulimu kituufu kuba avuddeyo nga teyeekisa nga takola ki mbadde nkola nona banne mwakomadde okulya ku nnyama nze njagala eno kale bakebo ne bannyabo nsaba obbategeeza nti ekijja si muntu kwono gwe mugamba nti yakoma ekijja si muntu saagala kwogera bigambo bingi naye ekintu kye bayita omukisa nga bwe nakusomesa nti obonaabona nakyo emyaka mingi maadu jangu wano soko je Maama Fiina yanuliko jangu obere wano bonna ng'obonaabona n'osanga omuntu gw'oyambako n'osanga omuntu gwakolera omulimu n'osanga omuntu gwazimbira sayiti n'osanga omuntu gwakolera mu dduuka nga takyakumanyi leero kankuwa ku kitiibwa nti mwami Kabaata ewanjye nnyabo okay kati ebintu ebintu bikyuka mpulira ebintu bikyuka nina embozi yenyandiyagadde okunyumya naye oba nginyumye ng'abantu baweze kuba abantu mikwano gyange bali Bulaaya ba Mukasa Basenga
Babo kwebali tobalaba mu comment tuli abantu 1500. Kwebali. Mu mukasa wuyo kwali bonna kwebali mikwano gyo. Okay, bakiki kwebali. Akiki gwe sindalaba oba agenze mu jukira weekend. Omwerabidde. Oluza kwali. Ekintu kye bayita omukisa temukizanyirangako. Mpulira olijjo okutusomesa wano. Ngubasomesa ne muguyitako bwe muti. Nti omukisa gusobola okutambulirako naye nga tomanyi ogulina. Kati gye buwunzikira bwe buti. Ne guwunzika nga munene nnyo ng'omuntu akunoonya bunoonya. Kati omwana ono atambudde mpulidde simanyi bwe yagenda simanyi eruzira simanyi yagenda emyaka 6 simanyi yagenda wa mukwano omuntu w'omukisa omuvangako mpulira omuntu w'omukisa omuvangako abaana bazze mu lunaku lumu mu kiro kimu abantu abasondedde ssente babawadde ssente buli kimu bakibawadde. Kati ono nkuyitani nkuyite pasita nkuyite musumba nkuyitani kabere engeri nkolera naye nga Ssenyonjo lye lyange. Ssenyonjo nabanyiraze benzalibwa nabo bonna banyonyi. Ssenyonjo nga bw'omulaba oti nti ebintu bikyuse. Gy'obadde omutegeera tekyasoboka. Kubanga lulu. Tuyambirawo naffe ne tweyagalako mu nsi. Tekyasoboka. Mpulira nze. Kati nsaba buli muntu yenna asobola okuyamba Ssenyonjo mu ngeri ye yonna muwa buli kimu kyonna kyamuwa buli kimu kyonna kyamuwa. Suna beni kwali. Uyo. Mulete. Uno. Mulete. Uyo. Suna beni. Oinayo bulazawo. Iye. Bulaza Suna beni oli bulungi daddy. Ja. Pozi babuuza gwe. Oyagala kulya kuki? Pizza ya Rolex. Okyusiza bakutabidde. Nedda. Nodda va ku mwana wamutabidde. Nze sina kye muliko bava muleta wona atuyanye mamafiina. Faato mwakomewo kye yabadde agala okulya ki? Luli wabadde osoose kwagala kulya ki? Nange nedda. Anti onalike erinnya ly'ekibuli Maama Fiina. Ate eryekibuli tekyakola lyafudde dda. Tosobola kukkiriza nti omwana omuto Kabaata ajja n'agamba nti minneegomba okulya mulimu kino. Kati omwana kyayagala okulya. Kitegeeza abadde akirya. Kati ate bw'ogamba nti ayogeza ffujjo. Omwana okwogeza effujjo kimutuuma kiri. Safiki yakyogeddeko. Naaga omwana okwogeza. Maama waabwe yali Mukatuliki nnyo. Teweewozaako twategedde dda. Ye maama waabwe yali Mukatuliki nnyo. Twategedde dda. Twategedde dda. Teweewozaako ne woneewozaako. Leka omulogo ayogere. Kale kati nze kindeese Kabaata netaako kyogero olwayiro oba nkikuumeko ennaku. Live eggwe bulungi. Kuliko abantu babiri. Live eggwe bulungi. Kuliko abantu 106 Madu ajja abeere mu kamera wano. Basooke bawere kale nga2,000. Bale mutapinge screen musharinge abantu 10,000 baba 1,700. Bawere.
Mama Fina alina akaama kayagala okwatula wano olwaleero sharinga live abantu 12 ku makya gano tetugenda kusuza gulire ya Mama Fina. Tap this. Watu agambye ekyono tukimale kigwe kale mutapinge musharinga abakyebase leero Sande bajje wano bawulira amawulire agessanyu eri family eno gyolaba wano. Soko ndete Owena Mugongo ogambye yaki wano esimu y'omuliro gukyaliko kuliko 25 gukyatwala baabo 18 tubuzaayo abantu 2 bantu 12. Tap the screen sharing live abantu 12 Mama Fina ine gulire n'amawulire agessanyu eri family eyo gyolabaawo olwaleero. Oba agenda bagamba ki? Soko ndetere Owena Mugongo uno yakuli maaso Mugongo yankutta kati kubanga mpwira ngo Owena Mugongo njagala ntambule Owena Mugongo njagala obanga nzamuweerera kuba Owena Mugongo mukalu. Owena Mugongo kyeki kuwomera mu nnyama? Binyevu. Ennyama nvaaki ezisinga okuwomereza ennyama ez'ennyama. Yogera taata takusuna yogera wamma. Yambuzi. Nyama ya mbizi? Yambuzi. Nga wasoose kwogera nnyama ndala. Ndowooza bakubye emigga gisigale enkikukumuka ettaka. Abanaye sobola kuba baana sikyalina maanyi babulya bubuulizi ne babeerawo bamukoze loze twagiride mu mute ziri bakubye oyo baweza abantu bameka tuli mu 18 tubuzaako abantu 2 bane mutapinga esikuuli musharinge live tubuzaako abantu 2 ekyo kiggwe tap sharinga abantu 12 betunoonya ku makyagano Mama Fina ine gulire lyagala okuwa family eno ku makyago olwaleero namwe abali ku foyu muyingire munda mutulabe munda batulabireyo ekiro bayiwezere 19 baba tuli mu 19 tubimaliriza leero tuli mu 19 tubuzaako abantu 10 bale musharinga abantu 10 bajje abali byakyana kito batudde ekiro kabaata tetugenda kudda kiro Mama Fina katukimalirize leero. Ebyangu bibanyinyiza obutalabikako bw'oba tulabise si lutalo ogwo si mukisa gwe muddamu ebyakyana kito mwanko wadda bwe mutyo manyi abantu batujubisa ffe abasinga ffe bannannyini ffe TikTok twagiwamba ffe twakola ebyo ebyekisiru ebyo mumanyiira baani nange ntera okubalaba ffe twasookawo wano bale mutapinga abantu 12 tubuzaako 10 ku makyago olwaleero ate nkyasooga nti 25,000 tonyiiga nnyo bwotyo wadde ova kufuuwa nini oyina abalwadde mulina okujjanjaba mukwano bagende mu maaso kubanga mwagala temwagala kaberenge mumwagadde bantu bamwagadde kati ebisigadde kituufu tubimaliriza leero 12 ziweze abantu 12 baweze basigale nga bagenda mu maaso awo olunaku lwaleero kaberenge ne family kati ona avagula biki yes abantu 12 tusanyusa obalabako abakazuukuka Mama Fina alina amawulire amalungi eri family eyo gyolabaawo olwaleero luno so tosobola okugawulira tapinga screen sharinga yongerayo simanyi mawulire ki simanyi agenda bagamba ki
ne mugenda kiwulira leero abasalamu ndoza muri musalamu obutundu buno eri abantu bano ono musajja kulabaawo yali amanyi yakoma ng'alindiridde funeral service naye obulamu busobola okukyuka ku kisaawe esembayo nga mama Fina bwagambye nti ow'omukisa aba wa mukisa asobola okubonaabona emyaka 4 mwaka gumu n'aba nga mugagga. Ekyo mama Fina kitusomesa nnyo. Budakiika seconds buseconds. So abantu 12 twesanyusa balaba beeyongere bayita abalala bali mushayalinge beeyongera mama Fina wamaliriza tulina babale no bafumba chai oba sigirite n'amanda tegaweddeeko asigiri yakutedda naye za chai zaka tusooka tuninde mama mulindeeko omuli amayumba mulambudde nga mulimu n'ennyumba. Katonda agenda tuyamba wano. Kuri obogiro tekako amazzi. Eka. Nemwayi nga mulimu ebitooke. Kibanagulira omukisa. akabira eki tetwagala nti fuuti tebikola. Twagala taka omuntu walimira nga bwe mulifunyawo lyosoose okwogera. Okay. Haji we bali kwagala muvubuka ono. We bali kumulwanira mukwano. Kale. Okay. Kati Kabata nsaba bategeeza enya nti olunaku lwa Saturday oba Friday tujja kusobola okufuna obudde omwami agenda alambule awantu we n'abaana be nga twagambye nti endagaano ebere mu baana be ajja kukola omuwala n'omulenzi endagaano ebere mu baana be. Naye nsaba okutegeeza social media yonna nti ekikwatagana n'ettaka mama Fina akimaze. Mama Fina webale, mama Fina tweyaziza. Webale nyo mama, mukama kuwa mukisa. Webale nyo mukwano, sibaija Kabata wangala, mama Fina wangala. Fetuvudde mu nnaku, ennaku etupidde ebbaga, zigula. Manye, olumapisa mama, Musajja wattu bane musajja muleka akaabe omusajja oyo abonyeebonye. Katonda gyali mukama asigala mukama asigala mukama era ni vice China makulu kabantu babisa wamaaso kyakuleeta Kabata bakuvuma ebintu ebitaliyo wekinege ebikine byenjogera musoke muveewoku
Baleke byotoyogera byakuwemula. Agambye abaana mutoyogere abaana baleke. Baba Fina tuya. Simanyi kati kubanga mutima simanyi kyakwebaza neyanza Mama Fina neyanzege. Simanyi wabula simanyi kyakwogera. Bimpedde ko simanyi kyakiza kwogera. Mama Fina neyanzege. Mama Fina wangala kabata wangala. Simanyi Okaba kaberenge. Mama Fina akugulidde ettaka byogenda okubeerako n'abaana bo era mugenda mulambule n'abaana bagenda kukola endagaano bagenda zissa mu mannya g'abaana bo bagenda mami ndowooza kuliko okulimira alina kubanga endagaano ayitadde mu mwana omuwala n'omulenzi by the way bwe baba nga si baana nga bazaalibwa maama omu afune omanyi wabeerawo nti namuzaala mugundi tateeka mu baana nti maama omu ateekewo nti abaana nti ono omuwala kuba ono omwana omuwala mulabye nga ayina oba yawunga embeera mwabaddaso engeri gy'alabidde kitaawe ndaba ng'omwana ayina tocha bannange oba mulaba mutyamu abali kuno omwana ateeyagalangako atabeerangako mu bulamu butegerekeka naye nga taata alwana okulaba nga abaana be babeera bulungi. Mukwano weebale kulabirira baana bo, weebale kutunda mwoyo mu bulema bwo, weebale kutunda buli kimu kye watunda. Kwegamba watunda obulamu ne wandibadde bakusalako amagulu olabira abaana bo wandibadde ogasalako. Weebale. Mama Fina tweyanziza mutuufu ebyokwogera byampeddeko sikyalina kyenjogera. Kati mami okusula n'atandika atya kubanga yandibadde bavaawo ne batandika obulamu. Ebyokusula n'ebyaki kati asigala awo waali kuba abaddewo. Ebisigadde mu bindekere ebyokusula. Obugaalo kitegeeza nti omusajja afunye w'okubeera. Mama Fina ne wanabeera mu lumu 2 wiiki zokka ng'ali mu ttaka lye. Nebeera mu kibaati nebeera babannange. Mama Fina tweyanzige. Webale nnyo Mama Fina. Webale nnyo olubali eddala. Mukama akuwa omukisa, Mukama akuddizeewo. Kabaata wangaala, Kabaata gw'otobye nange, Kabaata otobye nange from day one. Otobye nange nga banongoosa ensigo. N'otoba nange nga sina kyakulya. N'otoba nange nga banongoosa amagulu. Otobye nange ne nfuna w'okusula. Neva mu kifulukwa, Mukama gy'ali w'amaanyi. Mukama w'amaanyi. Mama Fina Allah w'ekisa, Allah w'ekitiibwa asaba akuddizeewo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Olabye omukisa gw'okumakya kye gukoze eyazze ayitawo obuyisi owunzisa ogenda kufuna w'osula n'abaana w'okulimira yattaka. Ndabye abaana ba Kaberenge nga basobola okukola buli kimu nga bali mu kataka kaabwe nga kaabwe. Basobola okuba amataffaali, basobola okunda enkoko, basobola okunda embaata, basobola okunda buli kimu, obumyu obuki nga bataddewo ebintu byabwe. Amina. Basobola okukola. Bagenda bikola mu linnya lya Katonda, bagenda bikola byonna nga babikola mu kataka kammwe. Amina. Gw'ojja kutuulanga wali olagira abaana mukole kino mukole kiri, mukole kino mukuba amataffaali tugatunde tukole kino. Bannange enkoko eno eŋŋanda etundibwa $3. Eno simanyi nto etundibwa $2. Eno embuzi gwe twala obulamu obwo.
Amina mama fina. Ekitegeeza mami ne jjajja w'abana abaana maama azaala ono omusajja ate yasooka ku sayiti. Kitegeeze maama wo. Oyo maama yasooka ku sayiti abeene mutabanyi we. Abantu bano beetaaga akataka nga ne waaba afudde bamuziika wali. Mbadde ngamba mami nange ekyo nga waabwe ebijja byamugwira nti omugwidde kapoloti 5 ku 5 tekasobola mukoyira ne olina omugwira oba omugwidde mu kyalo ki oba wa naye ng'alina ettaka lye nga akoze ebijja atandise ebijja bye. Nange kyo nabadde ngamba maama weda alina abaana abalenzi baabo atandike ekijja kye. Ennaku gy'alina yeetaaga ekyalo kye oba wa naye nga alina ebijja bye ng'omusajja era ayitibwa omusajja ku kitundu era ategeerekeke era bamuwulire nti omwami gundi. Mama fina sobola fukamira naye nkole ntya? Tofukamira. Ojja kwekaka omenya otugulu otwo. Bine ebyuma mu magulu tofukamira. Balina kumanya. Naye Katonda gy'ali. Era sooka nebakemuuko kabaata gwasimanyi. Era mbategeeza ku Friday tugenda kudda okutegeeza abantu. In fact ndowooza ku Lwokuna kabaata ojja kuba olambula ettaka n'oyo mwennyini then ku Friday tatambule ne Rosette. Tambulako naye kabaata naye naawe obulogo bwakusukka tambulako naye. Mami atambule ne Rosette ebyangu obimanyi. Okay, bajja munona waali bamutwale alambule ettaka alirabe kubanga alina okutwala abaana balina okusayininga. Abaana bajja sayininga. In fact n'ekyabasobola okukubira kati beera lwedde we bakubira okusayininga obeere ng'abaana bajja okusomera emmotoka ejja kunona driver ajja kunonayo abatwale mugende ettaka gy'eri musayininge byonna then ku Friday abawuliza beetaaga okumanya abakabaata. Twetaaga okumanya kuba bakusondedde ate bakyakusondera bakyasobola okugamba nti tumuzimbiramu ekizimbe. Mami asobola okuweereza maama we transport najja ne bagenda bonna. Ajje abeerewo awendejje babeerewo bwe baba abanona babanone lumu muna abanone lumu abatwale ku ttaka alibalambuze bamanye bagende kwero si wanu bakole agulimenti endagano zigenda mwani okitegeera. Then kati mama wanajja n'amusuzaawa byonna ajja kusula mu hoteri wa yamutwala ajja gimusuzaamu beebiri neno wanvuya gwe ensonga gwe kasajja gwe anti tutwala tumanye mami naawe kimanyi asula mu kabigo keeruweero kalaba awo waliwo buloogirogi awo asuzewa ajja kusula mu nju ya mutabanyi we era bajja kenda ku makya babanone ku makya Rosette ajja banona. Kati mama mukubire kati. Mukubire yajja abeerewo awo oba mulyakyo oba mulya kawunga sente ozifunye. Sente batuwadde ekyokulya tuyina mama. Kati gwe kuuma simu y'akabaata kukubira nti Rosette akunona. Eiza enkya oba ku Tuesday oba okitegeera. Enamba yagisoma awo bagiwandiika awo Rosette. Ate Rosette si naye ali ku mukolo munne bamuyise mu state. Omwana oyo akeera oba kati ali mu state. Waliwo gwe mpulidde awo agiwandiika awo ennamba. Ebyo tubireke naye ennamba eri 0782 Kwanakuba. Kwanakuba 0782 17 25 0782 95 17 25. Ningo benzo.
ze zino wano eziri emabega wange wano yalabayo anti 0782 95 17 21 mbale twambanize 25 ati 21 kati gwe wofunye esimu yonna neyokuba saawa zino kati bajja kunona amire na mama ngina mukubira kati akwanje amataka 3 nga njagala njawule twagala abantu awava omuwogo awava ettooke awava amayuuni awava kino awava kino kati gwogende mu kyalo otuule osirike walayi mukama gyali zanige waffe soso okufuna ku ttaka baganda bange bonna bannange mukama oli wamaanyi taata Daba oli wamaanyi taata jangu tufune muno namba ya mama tumukubire naye nakikola nti eri muno twali mukubidde ku live nakikola nti erisimu naye njagala mbannyonnyole nti obulamu w'obutambula si enkomerero kabaata si enkomerero mpulira mami abantu bangi babonyeebonye n'ensi eno nguyaggayagga ng'olowooza nti ensi yakoma si bwe kibeera mukwano obulamu busobola okukyuka mu kaseera akasembayo obudde bukya neweebuuza nti nabonaabonako kabaata okikkiriza nti owadde omwana ono live okuva essaawa ndowoozo ba 11 siwadde nga mu 10 eyo what about lwaki ogimuwa zizino ziri ssaawa zigenda kuwera 5 za kumakya omukisa gwe gukusise maama fiina asobole okujja ku live oba n'abantu abasondedde omwana ono abantu basondedde omwana ono padde 15 padde 12 padde 13 mpadde 4 mpadde omutwalo bagambye nti bamutunudde nga mulungi nnyo era si mulungi nnyo naawe omulabu kati va ku mukisa eyazzo kimu omutwalo gwa siipu awunzisa agenze na ttaka nyumba yiyo ena agenda sente alina nedda ekyo ekyenju ekyo ettaka enju tekikyasoboka ekyo bakireke oba mututte eŋŋoma oba mututte yonna gy'anaagenda n'abaana be yonna tubeerayo maama ffe twetaaga kyalo tukole tununde kubanga ŋŋendeyo mulabeko ayina enteeyo yali ey'amata bannange aleka sitoyogera buli kimu kyoyogera kiba kirina otuukirira alhamdulillah zino eza bulijjo bamuyambe kino bamuyambe kino abantu basonda bamusondere obuntu omu bwe mbasobodde kukola babukole Jackie O Mukasa Mama Kiki Irene senga wange namusoke mwenna tulwana omuntu ono nga kabataleetoga tulwana abaavu tulwanira ono tumumale tumuteeke wali tudde ku mulala awulaze ebigambo byaffe tweyanza mami kyokoledde famire eno bambi olabye akaana ak'obuwala engeri gye keebakamu kakuze kawanvu twatuuka mu myaka egyo nga twegatta tugendeko omugenda tusabe Katonda twogere ng'abaana bavuddewo ku nsonga eyo tufukamire tusabe mami yagenda okuweza emyaka egyo nayasamira muli Katonda ano nga kyeyekola ekyabazaala nga buli kabuuka kabaata wanyimaza kunyima omutima oguyambo kale kambeeyo eyo bafukamidde bali mu kusabira kale
kyetwabaddeko ekyakyayi tubiveeko kati mbaweereza sereza bawalo tebampadde sinnazibaweereza ziri abiri banywe nga tubalaba Chai tugenda mufumba ne live eno gimaye saa 6 onyuka ogende webaka ne mami ngondeeze nnyo ekiro siikomewo nkugambye girege saa 6 exact ogimale kubanga tomanyi tegeeza mwana ono nze mbadde nga mpuliza live y'omwana ono biswaza binyiiza bikolima bikola ki Chaje usiga kandu wali kawo ate eno live oli gino gye wakasooka okukola mu bulamu bwo bukyokola live ima minaawe emyaka 2-3 gye nkoledde live eno yeesoose anti mwirayo gye wakola ey'amaanyi eno yo y'amaanyi kituufu beekyusizza obulamu bwa famire eyo nze mbagambe wiiki ejja tubalaga nti omwami ne bwena abaluumu emu Amina mama fina genda mu kyalo simba ali omuti gwa muwogo simba ali omuyembe gasatu yagambye Fatuma yagambye simba omuti gw'omuyembe simba amapeera ebibala byonna kuvuga nti pooti eri wano togyetaaga Amina nze kati ngenda mu kyalo Kampala yali yagaana dda naye Kamata yanzizza engulu ngenda kufuna ekyalo kyo